Nirizaako mukwano gwange yonna gy'osinza okuba ng'otuwuliriza nkutegeeza okola ky'amaanyi nnyo okwekuumira ku Yugi Updates TV. Baganda bange, njagadde tujje tudisikaasingemu ku nsonga zino ez'omubaka w'Entebe Municipality. Manyi yavuddeyo n'ekiteeso ekigamba nti ayagala proposinga Leader of Opposition abeere ng'alondebwa ba MPs aba opposition. Kakati sooka okuzzaako emabega katono. Nsooka ne nkuzzaako emabega katono. Ssekikubo we yabadde akiise eri mu parliamentary region eggulu n'awanika omukono n'abaako ensonga z'ayogera ng'ayagala kubuuza Oweekitiibwa Right Honourable Speaker Anita Amongo ng'ayagala kumubuuza nsonga ki eyamusuuza sensa motion ze mu kasasiro. Lwaki ensonga zino yazigaana zireeta ku mmeeza? Yavuddeyo n'amwanukula n'eddoboozi ery'omwanguka ng'amugamba nti bannange kye mbasaba njagala twewe respect, muyina paliamenti yammwe etuula mu Kampala gye mujja okuteesezaamu nonsense oyo yenna gwe mwagala. Kye yayise manyanga. Musobola okukolerayo amanyanga gammwe gonna ge mwagala, naye eno twagala turaising issues n'ensonga ezikwatagana ku Northern Region ezibaluma, ensonga ezitagenda mu butuufu bwazo mu Northern Region. So nabagamba manyanga gammwe ensonga zonna endala muwe respect muzireke. Bw'atyo Ssekikubo n'atuula. Kaakati omubaka omulala y'omu n'asituka naawe ensonga nti ye aleeta proposal n'awanikibwa omukono ne bamulonda n'akkirizibwa okuleeta proposal etalina nawe ekwataganira wadde ku region seating gye bagenzeeko eggulu. Kati kyembuuza, abantu abadde bagenze okuteeseza eggulu nga bagenze kuteeseza region y'eggulu, kijja kitya okubanga amangu ago baabuukidde ensonga ya Joel Ssennyonyi ey'opposition? Ensonga eyo nga region abantu b'eggulu ab'ekibuga ky'eggulu yabadde bakwatirako wa weeyinza obbayambira. Ba MPs abagenda okubanga balonda Leader of Opposition bonna basibuka ggulu bavaawa? Lwaki yakkiriza okuraisinga nani issue ate nga si gye baliko mu kaseera ako? Lwaki nkuleetedde kino? Nsinzidde ku mubaka Richard Lumu owa Entebbe Municipality eyavuddeyo n'agamba nti Leader of Opposition abeere ng'alondebwa ba MPs aba opposition. Oba okitegeera, kyalinga kyategeeza nti ssemateeka addemu akwatibwemu agavaninga eggwanga be ebintu babitambuze nga bye babyagala. Kakati nze nenvayo nenteesa nti singa babanga ekyo baagala okukikola constitution nga baagala ogikyusa, kitegeeza parliament erina otuula neporopozinga n'ekirowoozo ne sipiika yennyini wa parliament n'abeera ng'alondebwa ba citizen, ba civilians, nga talondebwa na ba MPs. Oba mukiraba ekyo? Talondebwa ba MPs ba NRM, talondebwa ba MPs ba NUP, ng'alina kulonda nga wola bwe tukuba akalulu ka presidential election, sipiika wa parliament naye engeri gye twagala omulondamu. Awo then tujja kukkiriza proposal ne Leader of Opposition alondebwe ba leader ba MPs abali ku opposition nga bye baagala. Kubanga lwaki nkugamba ekintu kino? Singa sipiika wa parliament yali alondebwa bantu, bino byonna byolaba ebitambulira mu ggwanga, obuli bw'enguzi, kunyooma, kwogera mu ngeri eri ignorant, buli muntu akola ky'ayagala nga bisinziira mu parliament y'eggwanga. Parliament yeringa house y'eggwanga emanaginga mutima gw'eggwanga. Kakati oli okuvaayo n'akoleramu amanyanga. Okitegeera, bwekibanga tunaalwanyisa obuli bw'enguzi mu ggwanga, tulina sooka kutereeza parliament, kubanga parliament lwe lukiiko lw'eggwanga olukulu olutuula ne luteesa oba ne luteeseza eggwanga.
Kaakati tulina ngeri ki gy'oyinza kugamba nti nno ogenda kuteeseza eggwanga nga n'aba b'ogenda oteeseza tobeeguya, si be bakulonda, toyinayo kalulu kaabwe. Just ng'oggyeko abantu b'okiikirira mu constituency yo abakulonda n'ofuuka MPs, eyo kyangu nnyo okontaininga n'abalonzi b'eyo olw'ensonga nti ssente z'ogenda okuba ng'obbaano mu parliament constituency yo ogenda gikulaakulanya eyobeere nga bakwagala oguleyo obuganzi. Kitegeeza enkulaakulana ejja kuba yeekubidde sayidi emu. Kaakati eneewalala obeere nga tolina kye weeguyaayo. Abanaasinga ennyo okukolokota ojja kuba tobeeguya. Jjukira nti nno bano bonna ba sipiika abajja towulirangayo avudde mu regioni za Buganda oba mu Central Uganda. Lwa nsonga ki? Bakimanyi bulungi wanti tebasobola kufunawo ki? Kalulu. Era tewasobola kuva eri MP kati kaŋŋambe nti nno singa sipiika Joel Ssenyonyi n'akola nga sipiika Anita Among by'abadde akola, akimanyi bulungi nti akalulu akaddako abatakomawo. Oba okitegeera? So bwe baba baakuyisa kiteeso ekyo eky'okubanga leader of opposition alondebwa n'aba MPs, na kino kiyisibwe sipiika wa parliament abeere ng'alondebwa ki bantu nga tumukubako nga wola presidential election nga tumulonda. Awo eggwanga tujja kuba tulitaasizza ekintu kinene nnyo, tujja kuba tusolovinze ensonga nnyingi nnyo, wajja kubeerawo n'okweguya eri abakulu ba gavumenti mu bannansi. Oli tajja kuvaayo kwogera bigambo bitategeerekeka, tajja kuvaayo kuvvoola bannaggwanga olw'ensonga nti ajja kuba abeeguya. Kati we tudda ku nsonga ey'omwami Lumu gy'ayogerako ba leader of opposition, ya leader of opposition abeere ng'alondebwa MP, ekyo mukyamu emirundi 100 kubanga bagenda okukola ssemateeka baali bamaze dda okutunuulira ensonga zonna ne issue eyamuleetedde okuba nga raisinga propose eyo nsuubira baagitunulatunulamu dda. Obusungu bw'alina si yasoose obufuna. Ababaka bangi baafuna dda obusungu olw'okubanga baabalemesa dda okulya enguzi yaabwe nga Joel Ssenyonyi wazaabakola. Mpuuga we yali ku bwa leader of opposition ffe tetwamanya na kumanya ssente meka ba commissioners ze beegabira ze bafuna, byonna byali mu byama. Naye waavaayo omuntu exposinga nga ayagala eggwanga lye, olaba ng'ensonga zonna zazze ku mmeeza zitambula bulungi ng'ezirina ottambula. Kati ekyo tekikukwasa busungu okubanga olaba buli ka pocket money akajja tugenda kafunako. Oba okitegeera? Bano abakaanira bu pocket money jjukira nti tubasasula omusaala, tuwa omusolo omusaala ne gujja naye balaga tegubamala. Kati nze ngamba ababaka baffe mwandibadde mukula ne muva mu ndowooza eri y'ekito nti we bakulonda okujja mu parliament baba bakuleese egaggawaliramu. Kati balaba bibasala. Nakugambye be bano abantu b'osanga nga batunze ebyabwe byonna bye balina nga bazze kwesimba, oba kimanyi eri bagenda kiyula buyuzi, bagenda kuvayo na bikutiya. Naye olw'okuba nti nno leader of opposition kati eriko si eri eyabiri, President Robert Kyagulanyi Ssentamu si oli owaabali, si Besigye ono mwawulemu. Kati buli kimu balaba bibasobedde, tebalaba bye baliira looni zibafuukidde looni, beewola looni ne bajja mu bululu, obagenda okubbira omwana asimbyewo ekigere. Kati batandise okuba nga bayeekera Joel Ssenyonyi olw'ensonga gye yabadde ntagenda kiika parliamentary seasons eziri eggulu lwa nsonga byakwonoona ssente. Kati obuwumbi obwabiri gw'olowooza oba otunuddemu muli eri mukulu Richard Lumu buggweerawa? Tebulina gwe kyesobola kuzzaako kyamaanyi mu constituency yo. Tunuulira Ntebe municipality gw'olowooza eryokke. Bannange nze ndowooza twandisaanidde okuba nga tutunulako ewala, tutunuddeko ko ebuziba, tusobole okuteeka ebirowoozo ebiyamba eggwanga so si ebirowoozo ebiyambanga mmwe. Kati ekyo ekirowoozo tise good idea, naye good idea eyamba ggwe ng'omuntu lumu nga mmwe ababaka tegenda kuyamba munnansi, kubanga munnansi ajja kuba talinayo muntu amukiikiridde agenda okuba nga kwegamba ng'apika ng'alina kyabalemesa. Ateekwa okubeerawo omuntu kwegamba nga mubaako ensobi gye mugenda okukola nga mulina gwe mutya
nga mulina gwe musobola okusonga mugana naye gyewero taatulabe taakimanyeeko kubanga ajja kuba tali ku saidi yammwe nnyo newankubadde muli ba opposition temulina kubeera ku saidi ya gavumenti kitegeeza gavumenti yonna kyereeta nga kikuba opposition muba mulina okiwakanya so si kukkiriza bukkiriza opposition gubanga mutima gwa ggwanga ekyo obadde tokimanyi opposition gubanga mutima gwa ggwanga opposition gubanga mutima gwa ggwanga gwe gubeerawo okulwanirira ebyo byonna ebikyamu gavumenti byebeeyisizza okubanga babiwakanya ne batasobola kuyisa biteeso ng'ebyo newankubadde olw'effujjo n'amaanyi bamala ne babiyisa naye ng'olaba era bayita mu bugubi kati teeberezaamu mukulu lumu MP lumu singa babanga opposition ate ali ku sayidi eyo gye mwagala abeere kugoza eggwanga lyandibadde litya banange temuwabya ggwanga lyaffe tubeegayiridde oziba nga emission gye mwaliko yakubba nga kibalemye kati ebintu byakyukamu mukoleeko emirimu emirala mukitwale nti nno bwe mupibuganye genda olime genda olunde ente ebintu ng'ebyo naye temubwabya ggwanga lyaffe ate nekiri nti nno nti mukoleredde emyaka byonna ensobi ze mugenda okuleka nga mwonoonye mukoze zijja tukaluubirira okuba nga tutereeza ekyo kyenjagadde mulowoozeeko wamma mbaanirizaako nnyo mwebale kwekumira ku Yugi Updates TV yonna gye musinza okuba nga mutuwuliriza bategeeza nti mukola kyamaanyi nnyo abapya organic bakutegeeza nti nno olina ekirwadde ekikutawaanya ekya ulcers basange ku nooti 7 nooti 47 91 7 nooti 8 ne nooti 778 nooti 778 11 35 97 bakubireko bajja kubanga bakolako bulungi nnyo gwe mukwano gwange ali eyampuliriza. Mbagala nnyo temuva ku Yugi Updates TV.